Paka birimu y'ematovu munnabuddu munnakalungu nzikalidde mu programu eno olutindo lunyunze butereevu ku baakalunda mbuzi abasangiwo wano ku Lubaga Road awo opposite Winners Chapel nga beba Youth Platform Africa YPA. Olunaku lwaleero ndina omu ku ba managers era ffe tumumanyi nga JB Gots kamusaba babuuzeeko omanyi oluusi mu mbeeremu kyokola kye bakuyita butereevu ate bw'okola ekintu naye nga tewali akuyita mulimu gw'okola kitegeeza tonagukola kimala. Abantu bati okuba nga oli ow'empuuta kitegeeza wakola awo era ne bw'aba ayita oluyita mpuuta n'akyuka kakati nze ne bwensanga embuzi ku kkubo ndabanga alina obuvunaanyizibwa obuva mu mmotoka mbeeko bwentereeza embuzi gye nsanze ku kkubo etali na yange mpulira kinkwatako bwakedde bulungi agafa ku Lubaga Road mu YPA gye tuli tulunda ku mbuzi kati twagattako n'enjuki ate ne tugattako okulimu omuddo kakati awo ne kitokota nga si kisaanikire sente awo n'eryoka ezaala sente ne tugamba yes omulimi ateekwa okubeera obulungi. Lwaki ku mbuzi mwagattamu ebiwuka ebiyinza n'okuluma ate embuzi? Byakakoddyo okimanyi nti nsobola okukwata mu njuki neteekamu engalo zange gwa alina smartphone bw'okwata essimu yo eya smartphone oteekamu YPA Biz ojja kulaba vidiyo za YPA nga tuli mu njuki tuzizanyira namu bwe tuti nga tezikuluma bintu byakusoma busomi n'otegeera enjuki eyagala ki enjuki ddi lweruma omuntu enjuki temala galuma temala galuma nga nawe bw'otamala gaboggola tomala gayomba wabaawo ensonga kati enjuki kasi tomala okuzisoma n'ozitegeera ofuuka mukwano gwazo nnyo actually zezimu ku biwuka ebiri friendly enjuki naye kookwata magezi JB magezi nga bulijjo operations manager okuva mu YPA era nga nzize okwogera ku bintu ebyenjawulo omanyi nali ndabako video sometime back omusajja omu yagenda n'agamba mu Uganda nkusanga oseka ng'oseka ki oseka ki saagala kuddamu kusanga muna Uganda ng'aseka ku bintu ebigenda mu maaso g'oseka olaba n'abaasuze mu lumbe omufungo ali mu ddiiro era obabuuza mwasuze mutali baga nti bulungi naye nga bali ku ki naye omufu ali wali kakati kitegeeza nti mindset y'abantu eyina engeri gyefuulamu ebintu ebyali ebirungi ne bifuuka ebibi ate ebyali ebibi ne birabibwa ng'ebirungi naye mu YPA tugamba nti buli kintu kisobola okukyuka ate buli kintu ky'olina kisobola okubeera eky'omugaso eri enkulaakulana yo kakibeere kibi mu maaso go kakibeere kirungi gwe ky'oba omanya buli kintu ekikwetoolodde ssente omunga mutwalidde n'abantu abakwetoolodde nze kakati buli muntu gwendaba bamulabamu akasente kange nga omusajja oyo birimu ye ateeka okuba alinamu awo obukadde bwange nga busatu onoobanga oli wa funeral service yagaye oli gwalaba alaba mulimu kintu kyennyini agambye ono just abulayo ennaku ntono ampe ku ssente ddamu abantu abalagire bulungi YPA eyakasooka okuwulira ekigambo YPA weebuuza YPA be baani naawe yakiwulirako naye notakitegeera bulungi wandyagadde okumanya YPA kyeki YPA kigwayo nti Youth Platform Africa bw'owulira Youth Platform Africa tetutegeeza bavubuka tetutegeeza bavubuka mu myaka tutegeeza abavubuka mu ndowooza obwongo obukyakula kitegeeza bw'oba olina obwongo obukula kitegeeza olinamu mentalite y'ekivubuka kubanga ekigambo youth mu Lungereza tekitegeeza myaka kitegeeza ekintu ekikyakula youthful stage kitegeeza ali mu myaka egikula era mu myaka egyo ogenda okusanga omuwala leero ng'ali mu myaka 15 ogenda okuddamu oluvannyuma lw'emyaka 5 ng'ali mu 2 nga yakyuka yenna n'ogamba yiyo gwe nali mmanyi lwaki ali mu youthful stage akula mangu kati nawe obeera n'obwongo obukula nga bw'okwata emitwalo 5 onoonyereza kiki ky'oyinza ogikozesa ne kikuwaamu emitwalo 10 kitegeeza you are a youth n'olwekyo kuba ng'oli mu myaka 6 kuba ng'oli mu myaka 7 era bw'ojja mu Youth Platform Africa ogenda kusangayo n'abali mu myaka 8 abalitayalinga bayitirivu
nga tutambula nabo mu bintu bino. Lwaki? Kubanga kye beetaaga nawe kye weetaaga. Buli omu yeetaaga obulamu obulungi, buli omu yeetaaga okufuna ku ssente nga takakaalukanye, buli omu yeetaaga engeri gy'asobola okukozesaamu ekitono ky'alina n'akizaazaamu ekirala. Ate nga mu YPA kye tusingira ddala okusomesa n'okukola. Yes. Omuntu afuuka ddi memba? Omuntu afuuka memba wa YPA nga ze ne yeewandiisa. Bwe weewandiisa weetaaga okuba ng'olina endagamuntu. Atagirina weetaaga passport oba ebbaluwa ya chairman. Bachairman baffe tubasaamu ekitiibwa era buli chairman alaba BBS ku ssaawa zino tukutumiddeko ate era nitukwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Bw'otufuna ebbaluwa ng'eva mu ofiisi yo ng'eriko stamp tugiwa ekitiibwa tumanya ono Munnayuganda. Era mutuuze mu Uganda kubanga tetukolagana n'atali Munnayuganda nga tuli mu Uganda. Abannayuganda bali ebweru wa Uganda tukolagana nabo nga bakozesa passports zaabwe. So kasita oba otuwadde obufaananyi bwo, passport yo, next of kin wo n'otuwa ebimukwatako ne tukuregisteringa nekiggwa n'osasula emitwalo 10. Emitwalo 10 gyokka gye tugenda okuwaako uniform, tukuwe ID, tukuwe certificate, ate tukutambuze nga bwe tugenda okutambula ku Sunday no yennyini by the way. Nga 17 tugenda ku faamu kulambula. Ezo faamu gwe zoolaba ku TV leero osobola okujja ku Sunday eno n'ogenda n'ozirabako physically. Ziri ludawa? Gomba. Gomba oyita Mpigi wa? Oyita Mpigi ng'obranchinga Gomba Road ng'okalakata akagendo ko mpaka Gomba. Ayina emmotoka yo osobola okwevuga. Tugenda kusimbula ku ofiisi zaffe nga 17 Sunday no yennyini teri kulanga kulala. Ngenda okudda wano okwogera nga mbagamba ebyavudde mu lulambula. Kitegeeza gwe atulabe essaawa zino kuba ku ssimu ezo zoolaba ku screen weewandiise bakukwatira ekifo. Bamemba okulambula kwa bwerere tebasasula transport. Banani members gwayagala okubisomako ofiisi zaffe zezo ziri ku Lubaga Road ojja kujja weewandiise n'emitwalo 5 nga gyejja transport okugenda n'okudda ate n'ekyemisana. Ekyemisana kyaffe tekiba kya binyeebwa bijanja. Mbuzi. Lya osindise bigere. Waliwo enjogera ennaku zino eriwo nti kulya mpaka kuwulira bubi. Akati gwe jangu olubuto nga come with an empty stomach. Olye embuzi paka kuwulira bubi. Olye embuzi paka kuwulira bubi. Embuzi ey'olulyo, enjoche, eya supu, oteka supu ogambe. Omanyi edda nalyange enkoko eŋŋanda naye ennaku zino ndwawo okukafunako buli wookyama bafumba enkoko ezitategeerekeka naye yali agiriddeko era ayawula. Kati bw'onojja n'olya ku mbuzi ya YPA ojja kuvaawo tokyatenda mbuzi ndala yonna okugyako eya YPA. Naye nga kikyentegeeza eggwanga mbategeeza kimu nti mu bulunzi ne mu bulimi giyite agriculture nga ffe tukikyusa ne tugiyita agribusiness mwemwokka. Kino njagala nkyogere nga nkikkaatiriza. Mu bulimi ne mu bulunzi ye bizinesi yokka eyasigalawo gy'osobola okuteekamu akasente n'okola n'ekuwa ssente z'awamu omulundi gumu. Ate ng'okola n'ebirala. Kubanga embuzi okuzaala teweetaaga kuba ku faamu. Ekijanjaalo okumera okuva mu ttaka gw'okola mulimu gumu lima teekayo ebijanjaalo byo. Tobeerayo nga bimera ogwo mulimu gwa Katonda. Kyova olaba bwe tudda mu Bayibuli mu Garden of Eden. Bwe twogera ku Adamu ne Kaawa omulimu ogwabaweebwa gwali gwa bulimi na bulunzi. Kubanga gwegwoka gwe baali basobola okukola ne basigala nga baweereza ne Mukama Katonda nga bamutendereza nga balina obudde bwa Katonda waabwe. Kubanga gwo beetaaga kimu kulima omuddo gubeerewo ebisolo birye, emiti gimere bulungi gibawe ebibala. Ebisigadde baweereze Mukama Katonda basinze. Naye ensangi zino obulwa n'obudde bwo. Okitegeera? Obulwa obudde bwo by'ebirwadde ebiriwo nga sukaali, pressure, alusaazi, kwerabirarabira. Lwaki? Toyina budde bwo. Obudde bwonna bw'olina bwa bizinesi. Wabuwa bizinesi. Ekigambo laziness kiva mu kigambo ki? Bunafu. Lazy. Oli munafu. From lazy comes laziness. From busy comes business. Not from money. Ekigambo ekivaamu ssente ezitali related ku kubanga oli busy ye investment. Kubanga investment ekintu kyokola n'okita
kyo ne kikula kyokka ne kikuwa ssente okikola omulundi ogwo gumu nekitandika omuntu akedde n'azimba ekizimba aba akoze investment aba n'akiyingira bamuwa ssente oba waali oba taliiwo balina okukola ki balina omuwa ssente enjawulo weeri nti waliwo long term investments ne short term investments waliwo okusiga ng'oyagala okole mangu amagoba ne wabaawo n'okusiga ng'ekigendererwa kyakutereka bugagga bwo kati omuntu asize mu bizimbe mu ttaka abeera atereka bugagga nabagamba nti genda mu Kampala ogende mu bizimbe bisingamu obuwanvu oyingire ku myaliriro egya waggulu ogenda kusanga tegiriimu bantu naye ate bannyini bizimbe ebyo bakyazimba ne zikalina endala kitegeeza nti ekigendererwa kyabwe si kuzimba kukola ssente ez'amangu kutereka ssente zaabwe obugagga babulina bungi bizinesi balina nyingi kati ssente zaabwe bazitereka zibeere nga ziri safe nga ziza amagoba si mangi nnyo naye ekigendererwa mu byo nti ziri safe ate zikula kubanga watadde leero mu myaka 10 mu maaso wajja kuba wa muwendo naye ate gwe mufuna mpola munnange eyo si ye bizinesi gy'olina okwettanira okuteekamu ssente zo ali ku kyeyo si ye bizinesi ey'okuzimba omuzigo gy'olina okwettanira kubanga ogenda kuzimba ennyumba yo amaka osize mu tulo ozimbe emizigo gyo giteekewo okomewo ove ku kyeyo ky'omazeeko emyaka 10 otandike okutunula angaazi ota amaaso nga tolaba kyakulya omupangisa tasasula kuba naye talina ssente ate yadduse ate poliisi ekoze bweti ate kaakati bamukutte ate bagenza okugula ennyumba ebintu byonna yabijjamu obeere mu olwo ng'obonaabonera kintu eki kimu nsobi gye wakola wali mu levo enoonya ssente ate n'otereka ssente wali mu levo enoonya ssente ate n'okola ekyabali abali mu levo ekuuma ssente bintu bibiri bya njawulo tulina level 3 mwe tunoonyeza ssente oba mwe tuzimbira obugagga level esookera ddala y'ey'okunoonya ssente that is a job you have a job oyina akalimu gy'ogenda n'okola ne bakusasula lw'otakoze tebakusasula onoonya ssente oba muyite capital bw'omala okuweza akasente ako akatonotono n'otandika okukakozesa eyo level yakukubisa ssente multiplying money kati mu level y'okukubisa ssente mwotera mu bizinesi nga zino zetwogerako mbuzi kubanga omanyi nti embuzi bwe ngiteekamu leero embuzi emu mu mwaka gumu eba empadde embuzi endala onoonya ssente okubisaamu mangu amagoba nti bwe nkwata obukadde 10 ne mbuteeka mu mbuzi mu mwaka gumu 2 3 nja kuba mu bukadde 3 okubisaamu mangu toli mu investment yakubalira myaka 12 kati awo bw'otuukawo ssente zino zizaala ne ziwera ne zibeera nnyingi n'otandika okuteeka mu bintu ebikuuma obugagga ebikuuma ssente awo w'ozimbira n'amaka tozimba maka ng'okyali mu levo enoonya ssente bayibuli bw'ogibikula mu kitabo kya ngero ngero that is Proverbs chapter 24 verse 27 ngero 24 olunyiriri lwa 27 lugamba nti bw'omala okuteekateeka field yo yonna n'okola emirimu egyawa bweru gyonna ne gistabilizinga awo ng'olyoka ozimba ennyumba yo biri mu ngero mu ngero bikulayo oba olina bayibuli ngero 24 27 ng'omaze okuteekateeka field after preparing your field and doing all the outdoor work yeki emirimu egyawa bweru n'omanya nti sources of income ziwezeeko emikutu egireeta ssente gimaze okuwera awo ng'olyoka olowooza ku kuzimba ennyumba n'abawandiika bayibuli babimanya bayibuli bw'ogisome kugamba siga wano nawali emitala w'ennyanja osige n'eri nti empewo bw'eneeba ekunta n'esuula ebyeri bisigale nga biri safe naye gwe amaaso go gatadde ku kintu kimu ffe kyetuva tukuleetera embuzi ne tukusomesa butya bw'olunda otuuseyo katusomere bantu bayinza okugamba nti jje byayogera bibye ngero 24 teweetaaga teekanga omulimu gwo ebweru teeka omulimu ebweru ogwetegekeranga mu nnimiro ogwetegekere mu nnimiro oluvannyuma lw'okukola emirimu gyo gyonna egy'ebweru n'otegeka ennimiro olyoka ozimbe kati ennaku zino kiki ekireese obwavu ye topiki gye twogerako abadde tanagitegeera ekireetedde abantu okubeera nga baavu nnyo ennaku zino kwe kuba nti ebisemba bye basoosa ebyali sembe
omuntu ayayaana nnyo okuva mu muzigo gy'oli omuzigo gwe gumwavuwazizza. Nze nsula ne mu muzigo nazimba naye n'ennyumba gye nazimba sigisulanga namu nti njibeeremu wiiki kubanga gye nnoonyeza ssente si gyeri kati nazimba yaki kati waliwo baganda bange abali bwe batyo ng'ennyumba gye wagizimba bw'obala transport gw'oteekamu buli lunaku okujja e Kampala n'okuddayo amala okusasula renti n'ofissa nako kati nze nsasula renti ne manya nti bizinesi zitambula kuba bwe mba nina bizinesi ereeta amagoba ga bukadde 5 buli mwezi tekinkaluubiriza kujjako mitwalo 5 gya renti omwezi gumu obukadde 4 n'ekitundu n'embusiga nabo bugende buleete ssente n'osule wakwanguyiza emirimu ewanyanguyiza emirimu bwe mala okola outdoor work nga bayibuli bwegambye n'enseetinga field zange zonna ssente ne zitandika okuba nga zeereeta zokka awo nditayalinge mangu nzimba amaka ngende ntuule kubanga maze okutereeza field ereeta ssente. Ku Sunday eno tugenda tulambule tulabe field bazitegeka batya tulabe abantu abakwatagana ne YPA bo bakuuma batya obugagga babukola batya abaana abato abavubuka abato olabe eyakwata emitwalo 5 eyakwata 6 eyakola gwe kyolina kyonna tukugamba kikusobozesa okugaggawala emyaka 10 mu maaso nasemba okubeera wano nakibuuza nakati nkyakibuuza baddemu babuuza emyaka 10 mu maaso genda kuba mulamu olw'ekisa kya Katonda kubanga n'emyaka 10 emabega tewamanya nti onooba mulamu emyaka 10 mu maaso kituufu kati n'emyaka 10 mu maaso kitwale nti ojja kuba mulamu naye weebuuza ekibuuzo kimu ogenda kuba mulamu ng'oliwa ng'olina ki okola ki bibuuzo bisatu oliwa olina ki okola ki bw'oba totegese leero emyaka 10 mu maaso butya bwe ginaafaanana jandifaanana n'emyaka 10 egiyise kubanga bw'otakyusa mu by'obadde okola emyaka 10 egiyise n'emyaka 10 mu maaso tegijja kukyuka nga tokyusizza gijja kuba mibi nnyo kubanga sabbuuni eyali ow'e2,000 kati wanusu meka kakaaga sukaali eyali ow'e2,000 kati wa 15,000 kitegeeza gw'oba okyuka oba tokyuka ekonomi ye ejja kukyuka tekulinda obote kyava yagamba nti we won't wait for Kalamajongs to develop kati ne ekonomi tejja kulinda gwokulaakulane bajja kujja bakusende bakugobewo kuba baagala teekawo development ebintu bikyuke ebintu birinye bbeeyi gwowoze kimu naye gavumenti naye kino naye ebyo biveeko buli gavumenti buli ggwanga lye twogerako lirimu abaavu n'abagagga ate buli baavu abali mu ggwanga beekwasa ki mukulembeza abantu n'olwekyo va mu baavu abeekwasa gavumenti nze siri politician era sirina luuyi lwengwako nti nze njagala nnyo wano nze ndi musiga nsimbi anoonya ssente nga nzeenoonyeza nga nsomesa n'abavubuka abalala abato n'abakulu butya bwe basobola ozinoonya nga gavumenti terina weebanenyeza kubanga nze bwe naakeera n'enkwata obukadde 3 ne ngamba ntandise faamu yange ya mbuzi 5 ne manya nti buli mwaka egenda kumpa obukadde obutaka wansi wa 3 ekyo tekiriiko kwebuuza ku gavumenti embuzi zirina ozaala era ssente zirina okujja ate gavumenti sijja kugibanja katale kubanga buli muntu azaalibwa ku nsi ke katale kange omuntu atalya mbuzi ye muntu atasobola gigula naye buli muntu yandiyagadde alye ku nnyama y'embuzi omuntu eyeesibye ku nte n'ebirala abyesibyeko kubanga oba oli awo omumpi wakoma wakola ki wakwata genda olamuze ku nnyama y'embuzi kilo ya mitwalo ebiri kakati ogenda okubibalabalamu ng'ero kilo yagumu kitundu ogamba waayi kanegulire kahaafu wano ey'embuzi ndigisanga oba mukatuli kyonga nti kaŋŋende eno kaŋŋende eri naye nga nkugamba nti ku Sunday eno tugenda kulambula faamu tulye ku nnyama tusome ekyo ekisinga obukulu tusome butya bwe bagaggawalira mu bulimi ne mu bulunzi nakugambye nti mu bulimi ne mu bulunzi weewokka wasigaza oba weewoka ewasigala wosobola okujja ssente ezaawamu nga nnyingi bizinesi endala oteekamu ssente nnyingi okwata leero obukadde 15 n'ogula akataka n'okwata obukadde 2 n'ozimbako emizigo ng'esatu emizigo 3 nga gya bukadde 2 buba buzigozigo buli awo mitwalo 8 awo tosuka 10 kitegeeza okute investment 15 miliyoni n'ogula ettaka n'okwata miliyoni 2 n'ozimba ze miliyoni 35 n'oteekamu abapangisa ne bakuwa emitwalo 10 gye mitwalo 3 buli mwezi bw'okubisaamu emitwalo 3 buli mwezi
okuddamu okukwata ku bukadde 35 bwe wateekamu ogenda kubanga oli mu myaka nga 10 oba 8 ate olw'okuba nti akasente kano kajja mu musolesoole toli bukwatako ekyo nkulayirira okujjako ng'odzemu n'otundawo kituufu tosobola kugamba nti mu mizigo gyange nzijemu obukadde 15 buubuno never tekiriwo naye bw'okwata sente ezo n'ozikwata tugambe nti nguzeemu embuzi zange 10 oli sure 100% nti mu mwaka gumu ngenda kuba n'embuzi endala 10 oba 2 kitegeeza omwaka gumu bwe guyita osobola okukwata embuzi 10 n'ozitunda omulundi ogu gumu ayina embuzi 10 leero tukubire ku simu ziizo oba 0703 gwe ng'ogamba nina embuzi 10 okudda waggulu tuzigulirawo ku sport tetukusaba no matter what breed oba breed efaanana etya gwe kasita ziba 10 okudda waggulu kati ofuna akatale gwe abadde agamba nti ate nunze sirina katale gwe tukubire ogambe nina embuzi 10 bw'oba oyina 5 noonyaayo banno mwekuŋŋaanye business fuuka buloka timufuddeyo oba nsajja oba nkazi tetufuddeeyo gwe fuuka buloka ku kyalo genda ng'ozikuŋŋaanya bw'oweza 10 tukubire akasimu 0703 0 giwandike emirundi 4 osembyeyo 3 mu nnya ngikuddiramu 0703 0 emirundi 4 osembyeyo 3 mu nnya zizo ku screen tukubire otugambe embuzi banange weeziri mu zinone ate gwayagala okulunda nga toyina ttaka tukubire tukuwe ettaka gwayagala okulunda nga toyina lulyo lulungi tukubire tukuwe olulyo gwayagala okugaggawalira mu bulunzi obw'ebirala ebitali mbuzi tuyina enjuki okimanyi nti bw'otandika kafaamu k'enjuki ka bukadde 4 kwaffe tujja wano nga tukalculate nze buli kimu nga tugamba omuntu alina obukadde 3 asobola otandika faamu y'embuzi omuntu alina obukadde 4 asobola otandika faamu y'enjuki faamu y'enjuki gy'otaddemu obukadde 4 kawulire kano ezandiguze booda ekuwa $5,000 buli mwezi okutandika oluvannyuma lwa mwaka gumu gwokka tuli mu 2024 leero mu 2025 otandika okufuna $5,000 kati bala bw'oba wateekamu obukadde 8 kitegeeza ogenda kufuna akakadde buli mwezi si gwaziriisa zeeriisa zokka enjuki oziwaamu omwaka gubuzo ne zitambula ne zizaala ne zifuuka nnyingi ne zinoonya nekita ne zijja ne zikola omubisi ne zikola propolis ne zikola bivenom ne zikola poleni abasinga mumanyi hani yekka mubisi gwa njuki naye ffe tetuwakulana mubisi gwa njuki kubanga gwe gusinga okubeera layisi mu products zetujja mu njuki leka kunkyamuukiriza teka nkulimba enfuna eki gwe jangu ku YPA twabagamba ziizo enjuki bugagga nga gye nkikomeza nkugambye ffe tetuwakula mubisi gwa njuki tuwakulamu busagwa ne tuwakula poleni ne tuwakula propolis amasanda g'enjuki ne tuwakulamu wakisi n'ebintu ebirala ne tugenda mu bayindi ne tugenda mu bakyayina kuba bye bakozesa mu madagala g'etugula leero nkola emizinga emeka 5 ejiri ku mutindo gw'ensi yonna egigenda okuvaamu ebintu byenkugambye space yazo ku ttale ziba ka space katono nnyo n'awagenda ekitanda tusobola okuzimbawo myaliriro ebyavuwaziza abantu kwe kusigala nga bakola ebintu bya bulijjo ate ne basuubira okufunamu ebyenjawulo n'olwekyo ennaku z'omwezi 17 ku sande no yennyini jangu weewandise ku YPA tukubireko tugende tulambula ebintu bino obirabeko osome ove mu bwavu ekirala kyesinza kwerabira ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna tubakowoola mwenna ku Hotel Africana okuyingira kwa bwerere ebyokulya n'ebyokunywa gyebiri jangu mu annual general meeting ya YPA tusome tulabe ku products tulina ensigo ez'omuddo z'olima n'ojjamu kasente tulina products nyingi nnyo 28 ogwokuna kampuni mujje mulange naffe tulina abantu abasoba mu 10,000 abagenda okubeera mu kifo kimu n'olwekyo gwe obanga oli market ya wa kampuni emu oba endala okitegedde munoonya abantu YPA be bantu kankwerekereza mbagala nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale ne n'abagereka agerekere Obuganda mbagala nnyo sigadde nze Jebbi Magezi okuva mu YPA tugagawale tuve mu bwavu.